Wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu ku stage ya boda boda ku Jinja Road erinaanye ekibanda ky'emmotoka ekya Spear Motors wakati w'abavuzi ba boda boda bannannyini stage n'abo abatalina abaakazibwako eri abalubyanza. Kino kiddiridde bannannyini stage eno okukwata boda boda z'abalubyanza ababadde bakoledde ku stage yaabwe nga babavunaana okukolerawo mu bukyamu. Aba boda boda abakolera ku stage eno bambye boda boda zaabwe be bagamba abakolerawo mu bukyamu ne bazisiba ku njegere. Wabula abamu ku bannannyini stage eno bagamba balina obungi bw'abavuzi ba boda boda we bakomako okuba ku stage nga n'abo ababa tebamanyiddwa be bamu ku abo abatera okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Aba boda boda yoma alina stage ye naye waliwo akwata obukwasi boda tamanyi gy'agenda kukolera tetumumanyi nti oba mubbi oba ki ye najja n'apaakinga. Tugenda okulaba bakasitoma bajjalo batusumbwa ebintu bibuze nze banzibye piki zaffe zibula awo bennyini be tuteebereza mbe babba piki. Bano bagamba bawandiikira ssentebe wa boda boda mu division y'e Nakawa abayambeko okukwata balubyanza abavugira ku stage yaabwe ekintu ekibadde kikyalemye. Ensonga zino twaziwandiikirako ku mukulembeze waffe wa division Kawaawa twamutegeeza twagala atukwatire abantu bano abatalina amasiteegi naye tetumanyi kati kyaliko ebintu bino akutte mpola naye nga ffe tufunamu nnyo ebizibu. Wabula aba boda boda balubyanza bagamba nabo bawandiikira ssentebe wa boda boda mu division y'emu okubawa stage wabula ababuzaabuza ate nga bajjako ssente nnyingi. Twasaba stage ne tukola application zaffe ne zigenda mu office emirundi egisooba esatu. Batugamba nti mulindeeko kuba batujjako ssente emitwalo 15 ne batugamba mulindeeko wali watandika okukola mwe mulyoke mugende mutandika okukola ki okukolerawo. Bwe twagenda batugamba twagala mitwalo 5 ate abantu twagalako 5 tugamba abantu tuweranga 35 buli mwana agamba nkoyo okubyanza bakitegeera. Wetuviiriddewo nga abakuumaddembe bagezaako okukakkanya abavuzi ba boda boda ku njuyi zombi naye nga babadde bakyeremye. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria ne Kiwika Steven amalindirire. This is Kingdom TV.